Ebyarema namakula ne Dr. Hamza biterede sanyu jerere bibino birabireko songa maziga hamerere omuyimbi abidwa tasobola kuchikiriza olutalo wakati wa Spice Diana ne Gravity omutujju amulangide studio kuto omuliro katebalwane byonna nzize mbikutuseko nkwaniriza konyo atulaba nawe atuuliriza era nenkugamba nti hije balejo tusaka engalo bampita Vicky sinzira ku Vicky exclusive utelevu ne Wonder Boy UG. Thank you so much for subscribing ku channel zaffe. Era video nkusabye hejimpeleka like boba tenabakwera ngate ochinkolera tubera proudly empowered by Hajati Kalodo omusomi waddu ajja kuba kulombereddwa ensonga mukubire ku namba yesu mujula bamishitabe ekiri mu krani sembyayo 067 ku mukono ogwa kono ngenda bavuga mpola mpola bamikwano munansonyiwa idoboozi lyange teryewulira bulungi ensonga lwaki olweggulo saakoze mulimuko kasenyiga nenja kuba bulungi nkale kantandike bwenti ntandise n'omukyala Rema namakula Rema Hamza bano mukwano munange gubasaza mukamu oluvanyuma lw'essanyu okuta oluyimba lwabwe olumanyiddwa nga wandiisa kaki tugenza okubanga ate tuddemu okutunula ku peji ez'omukyalo no Rema namakula nga ziraga nti buli budde buli kadde ayagala kubeera nga ate apostinga mwami ayagala kubeera nga azina oba vibingla up ku luyimba olwo era Rema namakula wano wasinzidde nabeera nga ategeeza abantu nti essanyu lyawulira ewuwe mirembe myerere wamagwe ebyennaku ate weetaaga kubeera nga obimukuba so nga ateddwa olutalo wakati wa Spice Diana n'omuyimbi Gravity omutujju lukoleredde mu studios eza Galaxy FM munange bano basinkaniddwamu omukyala Nina Rose Fikfa Miaika ne Gravity omutujju ne babeera nga boogerezeganya ku nsonga ez'abayimbi bwatyo Fikfa Miaika nga alina point gyayisaawo ku mukyala Spice Diana Gravity omutujju nava mu mbeera bwatyo n'abeera nga atabukira omukyalo no Spice Diana era n'alumbiramu ne manager we nti bantu babi nnyo nnyini ddala era okusinziira ku Gravity agamba nti bwe tubalaba bossi bwe babeera si enneeyisa yaabwe wala Fikfa Miaika agezezzaako okudefendinga Spice Diana naye nga Gravity omutujju amaze okuva mu mbeera era bwatyo studio n'abeera nga atakinga over omukyala Nina Rose agezezzaako naye okuwooyawooya omwami ono awabula ye Azioni naye n'alagira ddala nti wamma ebigambo bya Gravity omutujju birimu ensonga era naye n'atandika okubeera nga asaakaanya mu lulimi olwangu n'asudiya ate ni Gravity omutujju ye neyeeyongerayo okumatiza abantu nga Spice Diana bw'atali mulungi mu industry eno ne manager we kankuwa akatambi obyerabireko gwe kenyini bibino baganda baffe ne lwaki oyagala otwawula actually one more question about this and we'll let it go buuza ffe bye byoyagala omubuuza nga ye lwaki omubuuza ku bantu abalala baloja ne Spice si babumu kiwedde bambwa nnyo si babumu kiwedde ekyo oyo babayita Gravity omutujju simbudde tebalina bumu pretendinga mu industry eno naye be basinga amazi gwe lumu okutoba ng'okyuse njogedde mazima mbamanyi oyo n'omuyimbi we tebalina Prim kyenkugambye we need as artists to keep in check of who we call ourselves before even we deceive the crowd or the public. Because Prim kyomanyi ku bantu abalala Gravity is okuba takimanyi ng'omuyimbi. So I believe ngaffe artists tulina keeping in check. Spice mumanyi kyogamba bali mukana akayimbako n'omu Nigeria Samankwe ololo baby no nja kudda nga banyonyola bantu abo ebibi bakoze ajja kudda just babeerawo ne babalimbalimba buli kimu bakolera kyaggulirira for now nga lumu October
Nkugambyeko nti omuyimbi yabbiddwa era nga si mulala ye Winnie Nwagi wabula mukana akatambi kooli mu kulaba kalimu abantu basatu abayimbi kalimu Winnie Nwagi mwennyini kalimu Spice Diana ne Fig Fameka gwe baakamala okubeera nga ate bavoola Gravity omutujju ng'ensonga ajingizaamu Spice kakati tuddeyo katambi kano omukyala Winnie Nwagi olunaku olwaleero we bukeredde ku makya nga postinze n'abeera nga alaajana agamba omuntu yenna amubbye akasawo ke ye mu kufuna akasawo ako omubbi afunye bugagga wabula ekikolwa kye yakoze tekyabadde kirungi lwa nsonga nti enziba gye yababbyemu yandibadde aleka yalibadde atwala ebitonotono ebiri mu kasawo n'atatwala bintu bye bya mugaso nnyo ebyabadde mu kasawo bamubbiddewa kano ka video kolaba ke basoose okubeera nga bavibingirako oluvannyuma nga bali mu katambi kano oba mu kifo kino mwe babadde Winnie Nwagi ndooza ne yeerabira waatadde akasawo ke atambula n'abawala be bali mu bamanyi ndooza oba nabo babadde tuyinza okugamba oba bali mu munyigo nabo oba nabo babadde bali kunyumirwa byabwe so omuntu n'abba akasawo k'omukyalo no Winnie Nwagi wabula akasawo ako kagendeddemu ebintu bye bingi wabula akukkulumidde oyo yenna eyakabye naye atera n'amugamba ofunye omukisa lwa nsonga obbye ebibadde omwo bikumala okugaggawala so kati tetunaba kubeera nga tumanya bugagga ki obubadde mu nsawo ya Winnie Nwagi gy'atambula nayo.